so nesimye nnyo okulaba nti nammwe muntegeera ate kyenkola mukyagala so mwebale nnyo buli omu afunye obuge najja mwebale tusabira olunaku mulindwa lutuuse era lugenda kubeerayo Friday eno tuze tugyetegekera mpola mu ngeri yaffe entonotono naye ng'ate ekisinga okutiisa nti abamu mubadde mubira nti binene so tukoze rehearsals zaffe we are very ready tugenda kuba tukolagana ne Solid Band mwebale nnyo Solid Band you've been doing a very good job so we are very ready era nsubira nammwe mugenda kunyumirwa kwolwo so mbakunga mwenna bannayuganda mujje tunyumirwe mujje muwagire Mukisa mujje Mukisa naye aleme kuswala nze nkaaba mangu so mujje saagala kukaaba so mwebale nnyo njagala okusooka okwebaza mukyala Mavis nga naye wagambye tiwe bampita ntuukira mu budde ne mukyala Mavis Mama Kola Tunes wakabi era mwenna abavubuka Mama Kola Tunes mama waffe wekituuka ku Kola Tunes so yes MTN era nyongera okubajjukiza nti kodi yange eri *170*49#. Yes so ogikozeseyo kodi yange n'owuliriza music wange mpozi bitabo kyebirala ebiryoka oba okwesiza kati gwoteekamu kodi ya Mukisa ebirabo bwebiri ng'ofuna ekirabo kyo so mwebale nnyo thank you to MTN mwebale nnyo kubanga omuwala omuto nga nze okubeera nga nina brand ennene abantu abamu mbawulira bagamba Mukisa tasobola what naye let me tell you what it's not easy for a big brand to see something in you so yaba kirabye nti waliwo ekintu kyosobola kitegeeza nsobola so naawe osobola gwali eyo so teweetiirira just keep on working neyongera ate okwebaza Haji Keti events njebaza nnyo yebale nayo okukkiririza mu Mukisa ate nenyongera n'okusaasira Haji tulabe ekinaabirawo tuyinza okuhavinga Haji on that day oba tuyinza obutamufuna naye nga nyongera okumusaasira ate ne Mukama yongera okumugumya nenyongera okwebaza Black Magic Entertainment banaye Black Magic Entertainment mujiwe ku bugalo kimanyi muli ku kamera naye yes Black Magic Entertainment ye yansayininga nga 2020 yali atandika oyo COVID najja mbabuulira bane bantu mwenze nali essuubi nga sikyalina naye from that day I've had fathers, brothers, friends that have helped me go through byonna byemulaba byempitamu bambuulirira banfaako nze mu COVID nali sijulwa naye nga sikola I was not a performing artist so thank you so much Black Magic Entertainment, to all my managers, to all the guys that move with me ngenze kushootinga wano ngenze kugenda wa so thank you so much Black Magic nenebaza Black Magic Films director Alayidde Mukisa videos zonna zemulaba director oyo yabadde aziteeka bunki amaanyi ago n'olwamata musanga style waddala neneyongera okwebaza ba producers bange bonna okutandikira ku Brand Beats okudda ku Nesim okudda ku bane ba producer bangi waliwo omulala gwe mujjukirako Shark on the Beat Stay banaye ba producer bangi so thank you so much gwe woba omanyi nti Mukisa wamuteekako wofunye womutereddeko your creativity your art Victor webale nnyo Victor so ngenda okwongera okwebaza abazadde bange nalibadde siri wano singa abazadde bange tebantika ku nsi eno ate abazadde abo be ba modern parents
abazadde abo bandeka nkole ki kyenjagala kyempulira ku mutima. So mommy and daddy, thank you so much. Ba siblings bange mwebale nnyo kufaako. Abantu abo babeera mu groups zange bayita abantu bakunga abantu, but they have other stuff to do. So thank you so much. Ndowooza ngenda kweyongera okwebaza ba sponsors bange abataddemu obusimbi. Eno event bannaye tuli mu buwumbi na buwumbi bwa sente. First experience here. You but no have so far this Friday. First of all, when I was starting this concept, but people was a try. I asked God, and I was like, God, I need you to be my strength till the end of this concept. So when you ask God to do something, you have to So I believe it's only so I believe everything is going to be fine. So I'm just ready for you guys. I've been here saying I've been doing everything I'm supposed to do as an artist. So I've been working out. I used to work out and I gave working out used to be in shadow. But then this time around I needed to work out for the energy because I need to be on till the end. So I was working out for the energy, I was working out to shape up for my heart, stable, for my vocals. So not double in the corona. So workouts Tuli mu Kampala wano bukya tumasita mukaaga. Exactly 9 I'll be on stage. Togere tickets, ordinary tickets za mitwalo ebiri, VIP tickets za mitwalo 3. Bayisanga wa bazeetaaga. Abazeetaaga tickets ku mulyango gwenyini ejakusobola okugula tiketi yo. Oba oyagala tiketi nga nnyingi mbaawo osobola okuba ku namba 070-1-094-699. Kyogere ku kifo kino bw'otegese. Waliwo emitente yaliwo yakuyingira guno omwaka. Nteekateeka ziyimiridde zitya z'okuba buli abali ku TV oteeseteese mutya kubanga omuntu ajja nti akusuubira ekyaliwo kyamukyalo bintu obuzibu obwabeerayo naye ate ekifo kyate kino kuba nikikiraddemu ebbanga kiza omwaka gwemukise mu myaka so kyamusa bulungi n'okwaza president naye twayongedde okuteekawo guidelines era olunaku olwokuna before we go into the concert wagenda kubeerawo guidelines za police batwongere otuwulira ku guidelines ate batuwulire n'otuwulira bo beetegese batya so naye okusingira ddala tulyakola nekomo y'abaana bajja mu concert eyo so omwana 10 n'okudda wansi jakusaba stay home otuwulire TV nga KBS ngasanyuka ebirala live ate bamaama bali embuto bo bakkirizibwa okujja abatalina be very heavy. Yes, very heavy. Unless when baba nabali mu ordinary, very heavy 9 months. Oh my God, I would even be feeling that on stage. Yes, it's a very heavy no. Yeah. Nyamukatona. Tubadde twakola leero. Tuli. Gambe kizo omuntu olina kumanya nti right now Martha Musali busy concert katono nnyo tulaba nga waliwo yuma ne federation of artists awo wakati awo tolanga mugenda kwekubangamu abayimbi from Friday
n'okweyongerera onojja nobuuza ebibuuzo ebya binzira awo wenyumenye twetwala omuyimbi omukyala ng'alumba omuyimbi omukyala amugamba nti no tolina dansolo tosaaga naye owulira lulimi ki nze ava okugamba nti friday weneggwa webati ojja kujja ombuuza ebibuuzo twali batusuubira nti abakyala oba buli muntu yali ddala mu bayimbi kuba wamala kuza concert nga ne muyimbi this time olunaku luddako nze agenda okukola tokikiririzaamu nga gumayo oli temusapotinganga mu abayimbi abakyala tuli wamu abakyala tuli wamu tesobola kwawukana naye yavaayo yali mukyala munneeyo twogere ku friday yakunyonyera ensonga ezirungi girambula friday ng'ewedde yagirambula onagirambula naye nga yakikola omumanyi wati omukujjukiza kapakaati omumanyi bulungi mumanyi mulifaaniwe naye nga lwaki aba akikola lifaaniwe faani wange kyogamba alina maybe nti yakusookonera music industry nti omusajja kukola concert sirowooza kintu kyona kyeyogerako nti akyogera mu bubi just the fact nti kintu kyange kyekisoose mukyala munnange she knows what we go through nga tuli mukola gino emirimu nsula just ali mu kuneeraliikirako ng'ogamba baneetu nakikola ddala naye nyongera okumugamba nti notutya kintu kyawedde tugenda kikuba the next time it will be you shall come and support you nagamba omukubireko yakuwa etakisi zebaliyitamu abafaani mukubireko ku kasimu ye asobola obbasoma ne bayiika wano nokubira omuse n'ebimba which is okay tulina okuteekamu obukodyo bwonna n'okulaba kyogamba yali sitante gyokuvayo n'okuyingira ekintu kyona kyona kiyinza okulabika nga amakodyo kale lwaka obusembayo eri bannayuganda esaawa bagambye nti ku friday nekyayokulankulala banaye bannayuganda munamina abagala mwanta mukisa abanda bazina essaawa abaagala music wange ndesunze friday mujje mu bungi mujje tweyagalire mu nsi yaffe mujje banerinda bingi bembategekedde saagala saawulire saategedde saakoze tutya friday eno nga 12 May tuli wano Freedom City